Lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo lukubyeko abantu be abazze okulambula ebintu eby'enjawulo ebyaleeteddwa mu Omwoleso gwa CBS PEWOSA ate n'okufuna obukugu. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda eyawummula Oweekitiibwa Nelson Kawalya naye awuubyeko olubu lw'ekigere mu mwoleso guno ne yeebaza beene olw'okwolesebwa kw'alina eri enkulaakulana y'abantu be. Abavubuka bangi mbalabye nga bitabye mu mwoleso guno ne ngamba nti Ssaabasajja nga walengera wala okugamba nti omulembe gw'abavubuka n'abavubuka mbeebaza mwenna abenyigidde mu mwoleso guno kubanga awo temuswazizza Ssaabasajja mukoze ekyetaagisa. Oweekitiibwa Kawalya akunze abantu okugwetabamu bakyuse embeera yaabwe. Kubiriza buli omu ng'oli eyo jangu kubanga ebintu bino bijja kugasa. Sewali nsonga lwaki twesibwa mu bwavu, sewali nsonga lwaki tugezaako okugoberera programs endala ne tutajja kulaba kiki ekiyinza okukolebwa ne tuba nga tugenda mu maaso n'ebintu ebikoleka. Abalina emidaala bannyonnyodde nti buli lukya abantu bongera okujjumbira ekibongedde amaanyi ne basaba abatannajja okwangwako okwefunira ku magezi n'ebintu ebiri ku mulembe. International Limited fe tubadde mu kisaawe okuva emyaka okuva ku mwaka gwa 2005 oba 2005 nga tuli mu kisaawe, naye ebitukumbidde mu kisaawe ebimu bye bino okubeera nga twolesa. Buli lw'oyolesa ebintu byo oyongera okubeera ng'obiranga eri oyo omuntu atasobodde naddala kujja wano mu mwoleso, kuba bw'obeera ku TV wano omuntu atazze wano mu mwoleso abeera ng'abiraba, naye ate oyo ajjidde ddala mu mwoleso mwennyini abeera muntu ku muntu ne tumubuulira ebintu byaffe bikola bitya, wa wabadde nga tatereezeza mu kulonda kwe n'abeera ng'atereeza. Tubeera mu kusoma kwennyini nga tuli mu mwoleso. Buli omu gy'oli oliwuliddawa olaba TV eno jangu nga otuwagire mu Omwoleso gwa CBS PEWOSA guggwa lwakubiri. So tukyaliwo leero tuliwo enkya ate ennaku tezeyongera twongera kusala. Buli lwojja n'olaba mwoleso nga muno ofuna ebyokuyiga, ofuna tosigala kyekimu mu kutwalira wamu. Twaga abantu abakabaka nti basevinga obutonde bw'ensi nga bafumbisa sigiri zino ezikozesa eza solar stove n'oba tozegula wabula ojolabe ojoyige. Tuwayizaamu n'abamu ku bazze mu mwoleso ne batubulira bye bafunyeemu. Ebyokuyiga bingi era ntwalako sampo teeke mu maduuka twongere bizinesi maaso. Nange njize nti nsobola okutandikawo mu bizinesi yange neva mu kukozesebwa. Bano olumaze omulimu omukulu ogw'abaleese ne beeyuna endongo ereeteddwa mu Lubiri anti pulogulaamu ya terefayina eya Kyamuka ekoleddwa butereevu mu mwoleso. Omwoleso guno gwa kukulungula ennaku 6 era gusuubirwa okuggalwawo ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja. Doreen Nakajiri, Beyiye terefayina ageesigika.